bwakuyita kutagamba nkulamusizayo WhatsApp nga asaze ekirevu kino olaba kino ekirevu ky'abaamuza kino kibasazisa luula kino nga be bali omanyi bena abasajja nga bw'atuuka mu kifo w'omanyira nti obedda mwenna muwunya bubi kati be basajja those are the men benjogerako ng'atuuka mu kifo n'omanya nti kati omusajja yeekubye perfume kitegeeza ffe obedda tuwunya kasu najja bw'ati yakkirira bulungi ate yatuuka mu kaseera nga ffenna ebyokukala tulina bitono bwe yatuuka ne wabaawo akasiriikiro bwe yatuuka ng'abantu amanyi omuntu ava ebweru tetubula era omanya nti kati Saymore mupya mu Uganda tabadde wazze tulabako bulabi hello bwe yatuuka talina gwe yanyiga n'akwata essimu ye hello darling I'm here najjako essimu tugenda okulaba omwana ow'ebbina avayo bwati najja n'amuwahaaga yali amuleetedde ne kafe javaazi n'olugambo kati eyo emboozi waki siginyumya lwe lunaku lwa YouTube yange kyogereko ngenda okulaba omwana ow'ebbina afubutukayo n'amuwahaaga ate nali kisiraako omusajja awahaaga eri complete n'ayeeta akwata ku bbina nali ne Conrad Peter awo n'atulira n'agamba Saymore labayo obwavu buno obulaba musajja bava eri ne batubbako abaana oyo amututte n'amuwa kafe javaazi ate awo era bwe namanya nti omusajja si waawano kubanga teri muddugavu akuleetera kafe javaazi n'atagiryako era we yagimuwa bw'ati n'atambula n'akola ki n'agenda kakati yoyo ayambala nnyo ebimpi ekirevu akisaluula bw'akuyitako ng'awunya akasuuke akawowoke oyinza okuza ekampuni ya perfume. Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Okubba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Okubba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kusema official na josinzira okubanga tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gy'owanga bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga to subscribinze. Of course the update tuba tuyingiddewo okusobola okubanga tukuwa updates ezigenda maaso nga zitambula mu ggwanga Uganda n'ebifo ebyenjawulo ebitambula ku mutimbagano ebyakagwawo ebyaguddewo ne tuteekamu ne bu insight butono kubanga ate tuba tubigenda mu maaso nga tubi expoundinga ne ba guest baffe tuba tugenda mu maaso nga tufuna mu lunaku nga bwe lutambula. Naye nga sinnatandika yaka video kenjagala mulabe ka video kano mukakase nti nno abasajja balinamu era kunzanya ka video ka principal ko ngalimu
bakita spiraling. N'oli omukono we guvuga sooka okampe. One, two, three. 1, 2, 3. Jab, right. Hold our jab. Hold our jab. Apricot. Apricot. Jab. Two. Jab. Right. Jab. Right. 4. Jab. Right. Concentrate. Jab. Jab. Right. 2. Jab. 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jab, right. 2.2. 2.2. Jab, right. 2. Jab, post jab. Jab, post jab. Right. 2. Jab. Jab. Right. 2. Jab, post jab. 2. Left 2. Left 2. Jab up left 2. You see them jab up left 2. 1, 2, 3. Kakati awo olunaku lusobola okukya bukinaga bannange tukizudde mu Uganda okulonda tekukyasobola kujjako omukulembeze katugende mu kikonde. Awo nondabira nohondabira kakati wa mu mirembe egyani ali baaliwo ng'era ani aliwo kiyinza okujja mu mulembe nga Bob Wine ye president webuzibu ng'ate waliwo akaana akata akaagala wakati kinyuma nga akyali n'amaanyi. Naye omukono oguwulidde jab n'akasinza okunyumira ke kababi kamugamba hada. Abakazi worldwide bawaga yamanyi kimu hada muganda wange omusajja ali mukoona mukono owulira alino awo nno we tuli olina keeping fit. By the way, it is very important abantu abali eyo dukamu oba ontegera bulungi zanya mu kapiira kubamu ku bikonde bw'oba osobola olina okubaako ne game gy'okola ki okusobola okutuyana okufulumya ebirwadde. It is very important. Kale awo nno gyalabaza tutandika ebitambula bingi nnyo ebiriwo naye obudde tulina butono lwali tugenda kukozesa obudde butono nnyo. So nina ebintu byenjagala okwogerako. Nina story ya Irene Namubiru ng'ayogera ku maama we ne family ye noba naagireeta enkya eyo mama njagala njiwa obudde njagireeta enkya kakati olutalo lwa Fulfigure ne gundi lwawedde ne Zubeda. Zubeda yavuddeyo n'akonfaminga nti nno olutalo yaluvuddemu era nga Zubeda yatukakasiza nti okuva mu lutalo luno yafunye amasimu n'okuwabulwa kw'abantu abaki abenjawo. Nze ng'omuntu omu kati alinanye Zubeda over the weekend nafuna amasimu nga 10 ngabanga Saymore gamba Zubeda olutalo naluveeko tekigwanidde. Of course ng'omuweereza emu n'otabimukola ki n'otabimuweereza kubanga era ono kyagamba kifaanagana n'ekyoli ky'okoze eki ky'omuwadde. Naye kakati mu bulamu ekintu ekirungi buli woba otambulanga mu bulamu surround yourself with abantu bootya. Ensonga lwaki abantu abamu bagwa besalawundinga n'abantu ababatya bokka ng'aba bakwetoolodde be batya ggwe si gwakola ki si gwa batya. Yes, kakati Zubeda mu bantu ab'amaanyi baalinamu alinamu muganda we Seeka musajja w'amaanyi
bwamugamba ekintu ne wabanga alina waasibidde asobola seguka kakati eno gy'abadde agenda akola emikwano of course asisinkanye abantu bangi omuli ne Katikkiro wa Buganda kakati munaye abantu bekibatamanyi kyovala nti nze waliwo abantu bendaba abatunulira Katikkiro ne ŋŋamba mmwe Katikkiro wa Buganda ye muntu omu akyasinza okugobera ebigenda maaso ku mutimbagano kati you can imagine olutalo lw'abano lwali lugenda mu maaso ng'abiraba era lwatuka ku weekend n'agamba omuyambe omukubira omugambe kimala kireke oba okitegeera so time neetuuka nga ndowooza waliwo oba otuuka oyinza oba okyayagala nga tekijja kulabika bulungi omanyi waliwo omuntu akukubira essimu nga ojja labika ng'omujeemu gy'ali oba ontegeera bulungi withdrawing olutalo n'alukola ki n'aluvaako namulabye awo ng'ali ne kasuku ng'ayogera kakiripo ako mukanfu ne musuke mukanzanyire tujje tube nga tulweyongerayo kati waluvuddemu oyo muwuliriza kirala nina essimu gye nafunye okuva mu Buganda ewa bro ewani okuva ewa bro kireka mulabe tabanga Katikkiro ye yakubidde okuva ewa bro lwaki abyeyingizaamu neŋŋamba essimu akubazaaki omanyi nga ati ffe tulinayo abantu abatukubira nagamba kati kireke nakulaga nze banvumye bwe bati ne banvuma bwe bati naye for as long as nze nabagambye nze sivuma nze ndeeta facts anti bagambye nti wafunye n'abakulwanirako abalwanirako tewali just bana banyiivu balina bizibu byabwe nabo naye ate buli eyamuzzeemu yabadde yamutaddemu okitegeera yabadde yamutaddemu naawe baakututtemu ejjo nze bantwalamu buli kiseera kati naye nga Uganda ejja kunyuma kyekiri kyekugambye eki kati awo wetulize Uganda ejja kunyuma naye just ebintu ebimu nalaba luli mukyala oyo agamba sima okusoma education is very important and by the way to everybody out there the moment you find anyone dissing education leave that person kuba olaba kati bw'oba oyagala okumanya education kyeyinza okukukolera nze soogera sole ku kisikozi kyekisooka kyakubiri sisobola kutuula na muntu awemudde maama wange ku ttebo y'emu sisobola era ne mbateerawo ekyange ajjawo bye yayogera ajjawo bye yavuma maama wange bw'aba tayagala kikola there is no room for us to talk sigirabawo ekisooka ne tukola mirimu gifaanagana kabeere eyo mbeere eno okitegedde nze omusango naguyingiramu omukazi nze ekyange nali mbuuza lwaki omukazi w'emyaka 6 ali mu kkomera ku musango ki so it is okay for you guys to come out ne mugamba nti omukazi ali mu kkomera because of this and that so toyinza kujja onto the crown table n'omuntu eyawemudde maama wange n'olowooza nti nze ne bwe bateekaawo ki ne bwe bateeka ki nabagambye situula ku round table na muntu yawemudde maama wange sisobola bavaayo ne bamwetondera that is stupidity. Me I cannot do that. I'm not cheap to that extent. Sisobola kantuule wange endi entula naye nze neteekako price nina ebintu ebitagenda kummala mu zino ssente ze tebagenda kunsiika yadde n'ekikumi naye ekitiibwa kyange kati ebyo nno byebyo of course side eri egamba nti nno ono babadde na meeting bwe babadde ne yeetonda wabula ono agamba kikafuuwe okwetondera ggwe nfa tekisoboka tekirisoboka tekiribaawo tokirowooza nako nze okukola ki okwetondera ekyokubiri nti mu lutalo luno nze sinnakuvumako nabadde ndeeta fact upon fact oba tegera bulungi so kakati ekiri gyali naye kisinga obukulu nti olutalo lwawedde omanyi abantu nze kyenabyalazinga ku bantu bano abatwagala tulwana era abanyumirwa entalo gye bakola ki gyebali naye zino entalo zitera okutusanga nga aliwo abantu abali wakati awo nga Zubeda mwaganga ne Fulfigure amwagala kuba Fulfigure oyo mulaba of course buli muntu yenna alina weakness ze naye Fulfigure ekimufuula ow'enjawulo
asobola okusalawo okulizoninga nga bw'otaalowooze. Actually y'omu ku ba influencers oba abantu abogerera gavumenti abatali predictable nnyo. Fulfigure asobola okukera ku makya n'asalawo n'agamba n'abaako gwayingira. Naye nga oyo gwayingira abale tukirowooza nti asobola omukola ki? Omuyingira. Kakati ne wabeerawo abantu abaagala Fulfigure. Oba okitegeera nti of course we NRM is extremist, waliwo lwalumba n'alumba nga bwe yandibadde alumba, naye at a certain time waliwo lwavaayo n'ayogera ku bintu kireetera abantu abamu mwagala. Ate nga ne Zubeda bamukola ki? Bamwagala. Kati abo be basinga okubeera nga bakosebwa nga balaba ono amwagala n'oli amukola ki? Amwagala. Ekyokubiri tugenza okuva mu lutalo luno nga buli omu ategedde waagwa. Osobola otegeera nti kituufu nsobola okwogera naye ate wengenda mu kwogera nsobola okufiirwa kino osobola okufuna ki? Kino. So life goes on era naffe abadde bagoberera olutalo tusobola kusigala mu lutalo nga abalwanyi balukoze eki? Basuddewo tawera. Kati tulinze olulaba sibo ne banyira mbadde nsaba temulwawo. Nakusomeza zirinnya tugatta bigatte. So we cannot manage kubeerawo nga temulina kyemukoze eki. So kisaamusiikuuleyo olutalo olulala ffe weetuli okubakolera. Life goes on. So ebyo nno gyala tubeere nga tubikola ki? Tubirekaawo. Kakati olunaku olwaliro mbadde njogera kuva ku weekend. Mbadde ngezaako okukubira Mukunja. Either essimu ebeera aliko agyogerako bw'evaako agyogerako eba bbize bw'etaba bbize tagikwata. Era ngenza okujja okukola broadcast nga sinnayogerako na Mukunja. Naye olwo ka vidiyo akaafuma nga njogera ku Mukunja atasire wa King Shiba. Oka vidiyo akaatambula naye saakakkirizamu kubanga ekisooka kaali ka vidiyo ka gundi ka mpox. By the way, ekintu kya vidiyo eyo etambudde by the way kasooka embayo side endala. Ekintu kya vidiyo eyo etambudde. Mpox ali mu kuluma abantu Entebbe awo. Katulaba oyo nga bwe ka vidiyo oyo gwe babalazeeko oyo gwe bagamba nti Mukunja. Osanga omuntu nga ayina ebitulututu buli wamu. Waliwo oli nga ye yakutte mu bitundu byakyama n'osooka owulira omuliro gukubabirira n'osanga omuntu ng'ali bw'ati yeebajjudde bw'ati ng'omuliro takyasula kwebikkako. Mpox asinga kuvaawa bwenzi era ali mu bantu abagula bamalaaya. Mpox ali mu bamalaaya nzikika nti bagambe. Mpox ali mu mmwe abatatereeza ogenda wano okoza wano okoza wano okoza wano. Vidiyo eyo Mukama mulungi eryose neekola ki? Nejja. Obulwadde wa Mpox gye buli bwa ddala ate ekibi kyawo tebulina ddagala liryawo. Bavubiriza temperature bikoze bitya n'okutta butta. Imagine bwava kisolo paka butuuse Kampala. Yane kwebula wetu twabagambye. So watch out. So mukakiripu ako oli agenda yakaptioningako nti Mukunja yakola ki? Yali mukakiripu. But according to information gye nfunye okuva ku baana abali close ne Mukunja, kituufu Mukunja mulwadde ne si yali mu ka video. One Mukunja atasera. Mukunja mulwadde ne si yali mu kaki? Mu katambi. Kakati Mukunja amaze ebbanga nga mulwadde. Ali mu myezi ng'esatu kwena nga ali mu kyalo. Okusinziira kwa ngambe Mukunja baamuloga. Mukunja baamuloga. Ani yamuloga? Bw'anaawona anaatubuulira. Kati ndowooza obulwadde bwe bumuluma n'agamba kanve e Kampala ngende mu kyalo banzijanjabe. Oba okitegeera bulungi. Ndowooza abanga bw'atereera tunimira ne bikola ki? Ne biddamu. So abali eyo osobola oyamba ku Mukunja abasawo ng'olinayo ku musawo gw'omanyi akola. Bagamba asiika obulamu tassa mu ki? Tassa mukono. Oyinza obba olinayo musumbawo nga mulwadde maya nga omumanyi asabye nebikola osobola okutwalayo muki. So kati tetutamanyi kiki ani asobola okuba nga yaloga Mukunja ye yalogebwa oba obulwadde obw'ekizungu bwe yagenze bugenzi mukyasobola kukola ki? Kusobola. Naye nasemba nze okwogera ne Mukunja gulinga mwezi gumu oba emabega. I think twali tumalako December. Waliwo tutandika January. Yafunamu obuzibu ne Zubeda oyo. Kwa YouTube channel yalitandika. January ngatandika. Yafuna obuzibu ne Zubeda oyo. Mu byokyalinga content okukakananga
channel yone striking ze ya Zubeda ne mukubira ne twogerezeganya ne ngawulikika mulamu naye ate we malova ku simu abani ngamba ti omwana no enema bigakawa badde mulwadde yakawona bwe bangamba so bangamba kakati bino bibayita mpox gakola agatututu gano ne gaabika ne gakola amabwa gana agatututu tegaboola si wansi wa bigere si mutwe si mu bitundu bya kyama wonna mpox wasobodde okutuuka akolaki atuukawo kakati madde nkyabategeeza ku mukunja nenjogera naye nembikomyawo kakati kano ka video we kafulumye kwe kudda kweneki emboozi naye mukunja tumusabire mukunja oyo mujjukirako twali nnyo naye mu nsonga za King Shiba oyo naye nabuzaako King Shiba yalagawa King Shiba twawirako nti yazaala ate nembako angamba nti nedda twali mu kantu wani mukunja naye wa kantu nnyo naye nawulira kati King Shiba yali na muganda we so naye nga musajja muyiribi ono kisajja kiyiribi kinoonyi kya ssente ate aliro fiiti because nali baddeko ne mukunja oyo aliro fiiti twakolako ko naye twalina project twakolako naye twali tugenda kukata eyo so aliro fiiti musajja muyiribi ate tanyigirwa mu ttooke njukira wano emboozi yali awo ono omukyala yaani owawuma Alima namakula mukunja ali amubanja ssente Alima tayagala kusasula mukunja ati atwale motoka ya Alima agaze n'okulaba abaana bataaginze nga bagamba Alima oba yamukolimira obbe motoka y'obukadde nakole kakati nno mukunja weetonde omanyi naawe olina ekibbuli ekingi mukunja yalumbakawo omukazi emisana ng'ali ku TikTok live nakuba mukunja banna ensene erina abaana yalumba lavumase n'amala okulumba lavumase n'agamba kati ate nina gwenjolekera nga alumba mukazi ali eyo waggulu ku mubaraka naye ng'ali ku live naye Uganda eno kyova olaba nze ndowooza atufuga tamanyi na bye tuliko olumba oti omuntu omukuba ng'oli ku live bino byana baabana bafango ne bibakola ne mukunja yabikolako n'alumba ate n'amayiza ng'aswakira oba ne bamusiba ku polisi yennateeta awo abate lavumase naye netusika lavumase nga mukambwe muzibu ate waayita eddakiika 2 n'asala bezu akola lavumase alina kaganda kaaka akampi ng'obulamu bw'ensi eno ndoza kaali kalowooza kafunye ssente naye mukunja wamba tukusabiddeko tusaba otereere obulamu bwongere okubanga bukola ki nabamuloga bamuleke baba bamuloga naye ate mukunja tukkiriza kukuloga genda weetetenkanye oba kusabasaba nnyo woba toli musabi ng'oli w'ebyo genda bakutetenkanye nga likuyitako buyisi wali abantu muganda wange nga tomuloga katomuloga ng'omuloga eddogo ne limuyita ku mutwe likubako paano oliwulira nga liva wali toyi so mweno industry mukunja tofuuka mwangu bwotyo tokkiriza bw'oba musabisaba nnyo bw'oba mulogo loga nnyo ate akula yaloga kale ate tewagenze eyo ng'omaze okulaba nti ebintu bikoze eki bitabuse enamba ya soda eya 6 kanguyeho kusoda katono nyampeyo kapudeti kaddakiika 2 ono ali busy kale n'ebyo ebyamukunja tujja bba tubyongerako mu application nabagenda maaso nga tukola ki nga tukola kale kakati olunaku olwali mbadde yala tukole ku mboozi ebadde etambula Francis Miguni mugenda kunoonyeza ka clip kali ku page ya Vibe Life gye byava omukazi agenda okukomawo okudda wano nalisaako Shadia nga yambadde mini dress yadde kasikati nakakomamu n'alyoka bukamwala ivozi namuwapidde lahawula naye Shadia mufumbo ewoyo gayi Shadia mufumbo bamuwoowa Shadia wamwegendereza balina zino empeta zaki lwakuba naye Katonda njagala bino ebintu byonna byenyumya sitole tuziina ngenda kanoonya nkabalage kati tusooke tujjawo kino ayina kukono empeta mu culture yaffe yeyo first sign eraga nti omuntu ali taken oba bamuproposingira oba ki kati nja kitwala for this case nti ayinako empeta omusajja mumanyi
Omusajja mukwano ekintu okirimu tokivuga ng'okize. Kampesa commission yange. Omusajja abeera wano. Omusajja tabeera wano. Yewera owamalevu bwati. Kirevu. Kati mu kiripu eyo emboozi ya Shadia etandikira ku Vibe Life. Ng'aboogera nti Shadia yabba omusajja oba yabba muganda we. Kanasooka nenjiraba ne sigifaako. Kati waliwo ka kiripu akalala era nako njagala okanzannyire. Mu kakiripu ako Shadia alina omusajja nga bali mu mmotoka. Sooka onzannyire ka kiripu ako. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development. Oyagala kutunda oba kugula ttaka, Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705479993 oba 075339 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623885 teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Kati bwe mmala olaba ka kiripu ako awo wentunuulira omusajja nga nali mukoze eki. Mulabyeko. Nga nali mulabyeko. Twali ku theatre awo waliwo omuzannyo gwa Climax Season 2. Kati laboniti ya backstage yayo erina amadaala gali bwe gati. Omuntu ava eri waggulu ku madaala oba okola ki? Oba omulaba. Era oba omulaba bw'ati najja nakkirira bulungi ng'omukola ki? Omulaba. Ngenda okulaba omusajja nga muwanvu bw'ati. Ayambadde essaati njeru, empale njeru, sokisi njeru, n'engatto njeru, ndooza glasses ezaali eza black. Nga bw'akuyitako tagamba nkulamusizayo WhatsApp. Nga asaze ekirevu kino, olaba kino ekirevu ky'abaamuza kino kibasazisa luula kino. Nga be bali omanyi bena abasajja nga bw'atuuka mu kifo w'omanyira nti obedda mwenna muwunya bubi. Kati be basajja those the men benjogerako. Ng'atuuka mu kifo n'omanya nti kati omusajja yeekubye perfume kitegeeza ffe obedda tuwunya kasu. Najja bw'ati yakkirira bulungi ate yatuuka mu kaseera nga ffenna ebyokukola tulina bitono. Bwe yatuuka ne wabaawo akasiriikiro bwe yatuuka ng'abantu amanyi omuntu ava ebweru tetubula. Era omanya nti kati Saymore mupya mu Uganda tabadde wazze tulabako bulabi. Hello. Bwe yatuuka talina gwe yanyiga n'akwata essimu ye. Hello darling. Come here. Najjako essimu. Tugenda okulaba omwana ow'ebbina. Avayo bwati najja n'amuwahaaga. Yali amuleetedde ne kafe Javaazi. N'olugambo. Kati emboozi waki siginyumya olwo olunaku lwa YouTube yange. Kyogereko. Ngenda okulaba omwana ow'ebbina afubutukayo n'amuwahaaga. Ate nali siraako omusajja awahaaga eri complete n'ajeeta. Akwata ku bbina bw'ati. Nali ne Conrad Peter awo n'atulira n'agamba Saymore olabayo. Obwavu buno obulaba. Musajja bava eri ne batubbako abaana. Oyo amututte. N'amuwa kafe Javaazi. Ate awo era bwe namanya nti omusajja si waawano kubanga teri muddugavu akuleetera kafe Javaazi n'atagiryako. Era we yagimuwa bw'ati n'atambula n'akola ki? N'agenda. Kakati yoyo ayambala nnyo ebimpi. Ekirevu akisazisa luula. Bw'akuyitako ng'awunya akasuuke, akawowoke, oyinza okulowooza ye kampuni ya perfume.
kati nzomulaze gwenjogerako mukola ki omutegeera si yakuba nti no naye nawulidde eyo kakati akawungeezi ebyo byali biri kusanga 11 kitundu ndowooza Shadia yakuba esimu darling njagala cafe Javas omanyi tugenda kuzannyo obiki ebyo kati omulabe emweri ebbino omulaba mwali biringula omu kati ono ye mukyalo omulala ono ye Shadia abo bali ku proposal kakati ku ssaawa nga 3 kitundu omuzannyo gwali guwedde gunaatera okuggwa kubanga nava ssaawa nga 3 nengende waagundi awo ndi mukuyiya amagezi buli omwe akugamba abe YouTube channel muloge nedda kati bahaki ng'amagezi agabeerawo ng'ofunye ebizibu togalabangako kakati nengenda okuvaawo ng'akomyewo kati bw'akomawo awo mmanyi nti n'abawala ba group bamukola ki bamumanyi anti yajja n'afuna akatebe awo abaana ne bajja ne beeyala hello naye nga buli bwe eyeeyala n'ezzike naso awo ng'agabazika kata nange ngende oli musajja mukulu bireke kakkana kuuma ekitiibwa kyo naye nga ngamba muli ddala ezzikiro siyeetaga ne YouTube channel bagibbi akati wensooka okulaba omuki omwami oyo so kakati naye awo ngenda omulaba nga nze simanyi nti nno wa miwunyo aliko enkayana era simanyi nti aliko ki enkayana kakati byenzudde oluvannyuma lwa bino byonna omwami ono Shadia asisinkana omwami omulaba ekirevu bakisazisalula akisaze n'atunulako bw'ati n'eriiso limu kati byenzudde Shadia asisinkana omwami ono mu mwaka wa 2020 mwebiri kakati kyemutamanyi baana ba firimu ano balaba kakati nze idda nga nkyakola interview zaabwe nnyo nga bakajja abaana bw'okola interview ng'eya Shadia kwali nakola interview ya Shadia eri mitwala 15 eringa mitwala 15 naye message z'ofuna eza Saymore mpa ekiwala ekyo naye nga temuli musajja w'e Kampala zikyusa code +44 plus nunangero n'abe Dubai nga bepatika +9 bikyusa ngamba kati wa +9 oba mukolere ekibano era nga +9 emblutinga bat bluticking kubanga nino wa America asaba ennamba kati wa Dubai mukolere ki era nabatunira nga kutunizibwa basajja bange n'engamba sente zino ez'okukola mu mmoolo ntonoko netuconcentratinga nnyo kubanga kwanza nga sigaba nnamba ediwe era ndowooza sigaba ku nnamba ya muwala naye kyengezaako kuzimbira nti because bazanya firimu ate ng'abantu abasinga okukonsuminga naffe ntubiraba ebinnauganda naye bw'okomparinga rate bannayuganda bwe tulabira ebinnauganda bino ebiri ku trust film ne abali ebweru abali ebweru bakola ki kati omuwendo gw'abasajja abalaba abaana bano baki bangi era emikisa gy'okubanga abo abaana bonna nga bw'obalaba ojja sanga nga ebitundu nga 7 ku buli 100 ba boyfriend bonna bali bweru sijja yingira mu private life y'abalala bonna koleja gabisa emato gwe esusa gendayo n'ebyo bemmanyiiko ne case file ezizze wange oli akaaba Saymore owe mama nze yaye mama nze mwe yankoze bwati abana benda biddako abasajja abasana bayine boli yankoze ngamba naye Saymore ngamba ojja kuba bulungi wamujja ku TV hari nanga asajja balina obuzibu amujja ku TV atayagala mujja ku TV nogamba katonda wa anti abalala baba bamulaba kati gwe wagamba nti wamusanga ku TV yali anoonya yali anoonya kali yali tanoonya musajja gwe yayingira mu layini ye si yayingira mu layini ye so kakati kyovala nti ne Shadia omusajja gwe yafuna Mungereza naye ng'Omungereza alinayo mami kati yamusanga 2022 omwaka oguwedde 2024 Omungereza lwakola omukolo ne mami oba ntegeera kati ono yali yakola dda bagiyita nnika n'Omungereza musiraamu secretly kubona abasiraamu tebakyusa baana baabwe ssibo newabanga musajja si musiraamu gwe omukafiiri gwakyuka anko
era kizibu nnyo okukyusa omwana w'omusiraamu ffe tukyuka eva kyovula ffe abamu twasaba tugamba nti katusiraamukeko ebitundu kakati ono yakola nnika naye nga yaki yakyama kati mu mboozi eyafulumye mu mboozi balaga nti oli omukyala muganda woono which is not true. Okitegedde bulungi. Ekyokubiri mu mboozi balaga nti nno ono okufuna omusajja yali ku mukolo gw'oli ono ku mukolo talitabangako n'omukolo gugenda okubeerawo nga bbaawo omwana yatandika dda ng'ali kano ontegedde bulungi according ku info gyenkola ki gy'olina gyenfuna essaawa zino. Ekyokubiri ono ne co-wife babadde boogera bulungi era nga bebi bw'ali nnyonyi nadde Uganda nga oli amugamba kati mukwate bulungi tamumenyola kajuisi akamwere mbuzi omuwa juice munanga nti tatalya mmere etaliko juice nga beegayidinga bulungi mukulu ne munana mukulu ki oli si girlfriend wife nenyazaala wamukola ki amumanyi ne family bakola ki kati obuzibu buvaawa obuleetera mukyala mukazi mujja okunyiiga. Remember ono is a public figure kyekyamazima oli yasooka okubeera n'omusajja naye nga bw'omanyi ebyensi tebikola ki tebyenkanankana ono number 1 yeekubya ebifaananyi ne bbaawe naye n'atimba era ne bitambula for example nga abyekubidde nga Lungu ne bitambula awo Mmengo bibanga ebiyingira na mirembe ne bizikira wezi kati ate ono w'amaanyi bw'akola ka vidiyo katambula n'abakasharinga ne bakola ki ne basharinga katugenza otuuka ng'ono agenda mu kifaananyi ky'omusajja okusinga gwe yamusanga naye ekireetedde oli eyasooka okuba nannyini musajja okugamba ate kigenda kukola ki kijja kusoboka nti ono bw'apositinga ka vidiyo ng'ali n'omusajja katambula mikwano gy'oli gyegimu kwisi nti owaayo omusajja nga bamutwala oba okitegeera kaakati oli kwe kusalawo okugamba nti kaakati kanoonye engeri emboozi eno gyenjireeta mu maki mawulire naye ng'ebyo byonna tebinnabeerawo ono ne mujja ebadde bakkiriza nti omusajja wo ng'ali Bungereza wange ng'ali Uganda bw'atuuka ku airport bw'ati embwa ejja kwesiganya ennyama era bwe kibadde nga bw'atuuka e Uganda obudde bw'okumalako holiday bwe butaggwako tamuggyako ngalo n'oli bw'atuuka e Bungereza oli bw'atamuggyako ngalo tamukola ki so ebyo byebyo Shadia tannabba ku musajja Shadia musajja waabwe haji waabwe era Shadia proud number 2 abawala b'e Kampala bagabaniddwa bannaaye Shadia ku bbina ly'olina weetaaga omusajja nga wo naye bya Katonda bwe bityo era wuwe ow'ekirevu kyaluula wafuna wammwe watugabane kiri Kampala wano kaakati ebyo nno byebyo naye kati naye kyeyeebuuza ate emboozi eno lwaki abagivuga bakola ki bagitwala bwe batyo bagitwala bulala naye now that is just an highlight nti luno olutalo lwakweddiza bwannannyini bwa musajja omanyi kalaba bawala abantu abalinga e UK omanyi kati kino njagala kigamba bakyala kubanga nina kati eno nasinaali yeeno nasinaali ey'omuwala endala emu gye nninako era nayo omukazi yankubirako ku ssimu esooka nankubira mu third party Saymore omuwala oyo kati nenkubira oli nangamba Saymore oyo alimba oyo mujja wange kati ate yeri yali Bungereza naye yali Lutaaya awo bali bonna era ojja basanganga amufuna naye nga eri alinayo omuki omukyala akati ekizibu kiri bwe kiti kino kanti bagambe bakyala bannange betuwangalira mu diaspora
okuleka bano abaana bemuzaaliddeeyo naye buli musajja yenna nga akuliddeko wano mu Africa, there is that independence that men need. Kati ate mmwe mugenda eyo, jjukira ensi ezo zibawa right mmwe muba n'amaanyi maki mangi. Ebweru omusajja tayogera, obeera okolera ku remote, stand up to you. Now move. Red light, to you. green light. Laugh. Kakati bwe bakomawo eno baba baagalamu ka independence ako. Jjukira ne waffe at least wone wabaki at least ako kakyalimu. Kati nze kuno kusaba kwange okusobola okwewala kati kampani oba lwaki obubina buli mu Africa. Bannanga balaba obubina bali mu Africa bannange. Bulaayo oyo alina engeri gy'amalako ebbina. Or because they sit for a long time. Ate ffe twebaka nnyo. Oba mmere. Kati omusajja n'ava eyo gy'avudde mu kkomera n'ajja n'agwa ku kiwala eky'abazanyaasi. Anko n'agamba kanzikirize bampa obwa Haji. Kijja kijje okakananga atongozza. Okategedde akantu ako. So whoever badde alowooza nti nno Shadia abba omusajja esooka tanabba ku musajja okubba wa muganda we, omukazi Shadia tamuyinaako wadde n'ettondo ly'oluganda be tto. Tamumanyi, tamulabangako, talimulaba. Okuleka muganda we mu mukwano bagaba n'omusajja. Era Shadia is not complaining. Musajja waabwe abadde agabye bulungi ebiyungu, bw'abeera e Kampala afuba okulaba nga ava e Kampala nga Shadia tajula. Ate era musajja bw'agenda e Bungereza bagamba n'amayuba gava ku nnyumba. So byonna bitambula bulungi. So ndowooza byebyo era obudde butugenzeeko. Katukome kwa update. Tujja kuba nga tuddamu olunaku olw'enkya n'ebira binaaba bikola ki bitambula. Bitambula. Banyabo mweraba.